Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Meya wetwogerera kaakano Hajjat Zulah agenze maaso n'okubeera nga agajambulwa abantu wali eri ku NASA wabadde agenze maaso n'okubeera nga abaako oba oliawo ebiwandiiko byagenda maaso n'okubeera nga akolako. Hajjat Zulah baagala kumutta bannaaye. Hajjat Zulah Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Kubeera nga otulaba nkulamusa akaatera n'enkwebaza nti kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala atugoberera entakera ku mukutu guno gwa Beyond the Newsroom kwoteka Next Edition TV tubeerawo okubeera nga tutambuza ensonga amalidadi sana. Nze Deni ne MC Meya wetwogerera kaakano Hajjat Zulah agenze maaso n'okubeera nga agajambulwa abantu wali eri ku NASA wabadde agenze maaso n'okubeera nga abaako oba oliawo ebiwandiiko byagenda maaso n'okubeera nga akolako. Ebigambo bingi abadde wa Minisita Balamu Barugahara gyazuulidde nti n'ebyapa tatanisha babimuddiza. Naye ekiriwo kaakati Meya kwe kukubwa kwa Hajjat soko obuze ku Bannayuganda mwena abatulaba ku Next Edition TV nyongero kwebazaako ne baga mukola kya bbeeyi. Gano nno tegalinda yensonga lwaki gatulese ku speed era njagadde wano twatutandikira. Meya saba eno yembeera eri mu kibuga Kampala akigambibwa nti omukyalo ono leero jjukira abaddeko wa Minisita Balamu era nga nange nzo omukama koogera ababaddeko. Omukyalo ono Minisita Balamu bw'abadde amuyise abadde ali mu kwegezaako kubanga ate oba oliawo asisinkana ne taata w'omwana we Nisha abasinga gwe babadde tebalabanga. Olwaleero era omwami ono ayogeddeko ku eri ab'amawulire n'ensonga endala mpitivu nnyo. Kakati ennyambala gy'abadde ayambaddemu era bwetyo bwerabise mu katambi kogenda maaso n'okubanga ogenda kulaba awo nga ali ku NASA. Obutambi tusoose okufuna abadde bulaga nti omukyala ali ku NASA Road. Abamu bwe balowoozeza nti alabika abadde alina ebipapula olusi badde bimututteyo either okuba nti abadde alina ebipapula byali mu kujingirira oba okubanga mukazi watta ayinza obanga abadde n'ensonga entongole ebadde mututte mu kino ekifo gye tayinza kubanga atoba oli otuvaayo okuba nga tugiwaako obukakafu naye nga kiri nti alabiddwako ku NASA Road. Obutambi buno tusoose okufuna bubadde bumukwatiddwa wala era nga mukukuta abadde ne looya we n'abamuntu abalala abadde bamuliraanya awo ng'ali mu kugezaako kulagiriza ebipapula ebiba bimukolerwa.
tebadde printing ntobaze like type basic printing ntoba kwokesaamu mpapula wabula abadde gwatudde naye ng'omulaba nti ali busy ali mu kutypinga bw'ogenda mu maaso n'okuba ng'oyitapreting akatambi kano akatambi akazeeko keeko kuba nti abavubuka bamusazeeko bwe batandise okwekalakaasa batandise okutegeera nti omukyala ali mu kugezaako okubanga ali mu musango guno nti ali mu kifo kino era abavubuka b'okunnasa nga bwe bamanyi basitukiddemu era ekiddiridde poliisi ewaliriziddwa okuyitibwa bunnambiro ne bamuddusaawo emisinde nga boogera mu maaso n'okubanga atowulira era bamuddusizza ku poliisi naye ng'abavubuka abamu babadde balaga nga bali mugezaako n'omukuba olw'embeera y'amateeka ga YouTube tuyinza obutakateekayo nga bwe kali so y'ensonga lwaki tukosezza embeera y'amaloboozi naye bino bannayuganda mulina okutegeera nti tubivumirira ebikolwa nga bino nkiddamu ebikolwa nga bino bannayuganda tubivumirira kubanga bitandika nga ebyokusaaga ne biwunzika nga bifiiriddemu obulamu bw'abantu naye naawe nno omuntu ali mu misango egifaananako bwe gityo making sure nti bannaaye obeera n'obujulizi omusango gwonna buli lw'oliguwaaba ne gutandika okubeeramuko ebitagala bano abantu si bawendule jjukira mwagambye nti amawulire agadde gatambula nti baaguze babbulooga si bwe kiri naye olwaleero ku Nasa Road ddala ddala baaguze bantu bakunnasa abantu bali ku internet balaba ebintu abantu bayinterpretinga abantu amazima bagalaba n'agatali mazima bakola ki bagalaba so olwaleero omukyalo ono yeetaaga obukuumi kyokka ne sayidi ya Hajji yeetaaga obukuumi mu mbeera yonna kati kitegeeza buli muntu yenna ali mu guno omusango olina okubeera very keen something ekintu ekitandise ng'ebyokusaaga ekintu kye waleeta ku media ng'olowooza onoonya sympathy oba onoonya bukuwabulwa oba kusaasirwa oba bwenkanya kati repercussions za media zitandise okuvaayo obutambi buli mu kusaturatinga omukyala abadde yakava wa Minister Balamu era nga waliwo ebimukubiddwamuko ebituli ne ku side zombi nga zeekubiddwamu ebituli olwayiro kiri mu kuvaayo ndowooza munnayuganda buli muntu atanse okukiraba so ebintu bitandika mpola mpola bwe bityo kati buli muntu yenna ali mu musango guno olina okubeera very keen bwe kiba nga waliwo amakuba amakyamu agali mu musango guno olina okubeera omwegendereza because olwaliro ekintu kiri mu public there is no way gy'osobola okyewala ng'obutambi buli mu kujja ku masimu gaffe ng'ajja ti buli watambulira abantu batandise omuboola abantu batandise omuwerekereza ebigambo mwabirabyo byabadde ku kooti kakati the same thing kyapeninze mu Kampala wakati kineeno ekikoleddwa olwaleero tekikakata nti Hajjat byagamba nti bamutiisatiisa tekikakata ekyo kulaga nti kituufu wabaddewo obugenderevu mu kutuusa obulabe kwa Hajjat kiyinza okuba nga ddala kituufu waliwo abamukola ki abamutiisatiisa naye ate olwaleero bwe baba nga bamutiisatiisa abantu babiri nga bamukubidde amasimu naye n'olaba nga olwaleero bannaalumanya ne basaalumanya basitukidde mu kubanga Kampala bavubuka tosobola kulaba nti oba bonna olaba nti bali bawala abakazi basajja bonna bali mu kumuŋŋoola n'okumuwerekereza ebigambo n'okumugobaganya wabadde agenza okutayipingira ebintu bye nga bwe mubirabye so byonna bikompeyalinga kwegamba byonna bireetebwa bujulizi bireetebwa mu public debate eno egenda mu maaso abantu bajje bakoma okukuba ebituli mu bujulizi bw'oleeta bino bisuubire abasajja badde banyigirizibwa ebbanga lyonna badde bazze bakwatibwa kati abantu balina obulumi kati Hajjat kyalina okukakasa ensi bino byonna okuvaawo bwe bujulizi Hajjat okukakasa ensi bino byonna okuvaawo si kudduka mu ggwanga si kola ki babuyita bujulizi bwa nkomeredde ate obujulizi obutaliimu sayansi mungi wabula obujulizi obulabibwako mu mbeera yonna esoboka embeera yonna esoboka tugenda kuvaawa obujulizi kibanga seekyo Hajjat kukomawo ne yeetondera public natwera obujulizi bwe baagala obujulizi tebuliiwo kitone yagambye balina essuuka oba olugoye omwana kwe bamukozesereza n'alwezinga virginity era nga lulaga ki
kino nno kiddayo eri gavumenti bwe kuba kusala musango guno okunoonyereza yongeremu amaanyi ng'obudde bukyali mu kaseera akatono enoonyereze mu bwangu omusango ensi etegeere kyekikoze eki because gye bakoma okulindiriza ennyo n'ebirala gye bikoma okuvaayo kutubadde wabbala mu birabi ebyapa omwami babimuddiza omukyala agamba omusajja talabirira baana era bbalamu okuyita omwami abadde amuyise kumunenya butalabirira baana omusajja kyavudde amubuuza ogamba sirabirira baana ate oli mu kugamba nti ebipapula ebyapa byange wabikwata kubitwala mbamanerenda bakuwe ssente nga nange nzikiriza kakati zo omuntu atalabira baana era talina buvunaanyizibwa ate ntuka ati okukkiriza nkuwa ebyapa by'amataka ogende obiteeke mbamanerenda bakuwe ssente nga sirabirira baana nga tesirabirira baana tegeeza kukabadde kabonero kankukunala akalaga nti ki tindabirira abaana era ndi bwavunaanyizibwa ekyokubiri amugambye nti bwe nategeera kuba ensonga ebaddewo nti wategeera ku ky'omwana okukabasanya omusajja annyonnyodde n'asaba ne minisita bamuweeka audio kubanga kyemanyi print out zisobola okuvaayo mu kampani zizonna ez'amasimu mumpeka audio muwulire engeri gye nakubiramu omukazi bwe nagezaako okumunnyonnyola nga mubuuza byendaba mu mawulire ku mwana wange biri bitya omukazi yanvuma yansensebola yampemula buli kimu kyonna ekyokunstitution kimpemula kati tulina problem nti waliwo bagiwadde omuliro ajja tabaganye omukakkanyisa n'oludda lyo baganye olukakkanyisa nze ndowooza kaseera kano omusango kwe gutuuse kwe kutuula ku personal level balina kuddayo batuulenga abantu batuule era buli omu annyonnyole aleete obutuufu bw'ensonga bwe kiba nga walimu okukonjera kubeerewo bwe kibaawo obujulizi obutalinda buleetebwe ng'obudde bukyali but otherwise kukigenda mu maaso kukitandisa okulabika nga Hajjat abantu kirabika kigenze kirabika kisusse Hajjat tagenda kutya n'okutandika okutambula kirabika kisusse bannayuganda tubasaba mubeere bakakkamu muleke poliisi ekole ogwayo kati we bituuse poliisi ekole ogwayo n'abanoonyereza bakole ogwaki but kino kiddayo era eri poliisi n'abanoonyereza mwenna mukole okunoonyereza ng'obudde bukyali ate ku bwangu kubanga kirabika embeera eyonoonese meya sooka otukubiremukko tooki ensonga nga bwe zibadde ewa minisita Balamu kuba naye omuliro ogunyoose era okulwanagana kukujuze kubeerawo kate kubeerewo naye Mungu asaasidde nti ate wabaddewo ku ngeri gye nti minisita era aweebwa ekitiibwa embeera yonna egezezaako okuwooyebwa era nedda mu nteeko but kyengezaako okunnyonnyola bannayuganda nti Hajjat abaddewo nga bwe mbikutemedde Tata Nisha naye abaddewo kubadde kubuuza Tata Nisha buvunaanyizibwa ki bwasudde yeedifendinga atya wabula ekira kyendabyemu nti ate ebyapa ne Hajjat akyewunyiriza wadde tamanyi nti ebyapa byamuddiziddwa omusajja ebyapa byabadde byamuddiziddwa eggulo limu ekiro kati mu kujja mu meeting olwaleero naye Hajjat omusajja bwasitusa okwogera yeebazizza nagamba ebibanja ebyapa sikyabibanja Hajjat era ngenza okuba Hajjat nga yeesikamu kitegeeza nti naye ku luno bagumubaze abadde amanyi nti ebyapa byaddiziddwa eri omusajja era naye yeekanze kyekanga awo nyini ensonga endala ebadde ya bujulizi omuwala nti yakabasanyizibwa emyaka amaze kati emyaka 2 nga akabasanyizibwa kitegeeza atandika okukabasanyizibwa nga wa myaka 12 omwana okusa kunnyonnyola naye ate bwe twasooka okuwulira ebyambu nti omwana ate yagamba bamukutandika kumukozesa mu gwakutaano olwaliro ate bwe yagenza okusinkana minisita Balamu yamugambye nti amaze emyaka 2 nga akozesebwa kino nno kyongera okujulunga jjukira Haji agamba yakoma mu gwa 6 nga 7 ti mu gwokutaano teyali muki mugwanga kati okwongezaayo kino kyongera okulaga nti bwe kibanga ddala Haji yakozesa omwana tegeeza ali amukozesa ebbanga ddene kyova abakyongeddeyo kati nti myaka emeka 2 abantu balina okutegeera nti Haji yagamba yakoma mu gw'omukaaga nga 7 ate omwana yagamba bamukwata mu gwakutaano okusinziira ku byambu kati olwaleero ate betugenze bwa minisita agamba nti omwana yamugambye bamukozesa baze bamukozesa okumala emyaka emeka 2 kitegeeza nti baba bamaze okukwata Haji okumulaga nti ebbanga lyonna badde ajja akola ki kati ekibuuzo we kijjira nti ate ekigoye ekimuyina ekiriko endaga butonde kimugamba emyaka 2 nga mwakitereka era bulijjo mulinda ki omwana bati yasobola kugambira in 2 years yasobola okutereka olugoye olwe kumala 2 years fugabiri awo biri complicated kyova nti bino byonna bitanse okubeerawo abantu nabo ndowooza bayina ennamula yabwe gye balaba mu ekintu gye batanse okutaputamu ekyo gye balaba nti wandi bawe ekitagatta naye meya abantu jjo ku kooti babadde bangi nnyo nnyini ddala era mu mbeera ey'okunoonya obwenkanya bw'omukyala
wabula leero sande kwerabira nti n'abasajja nabo banoonya bwenkanya wategedde mu mbeera y'okunoonya obwenkanya bw'omukyala toyina kwerabira nti n'abasajja nabo banoonya buki bwenkanya balina ekirowoozo ekigamba nti omusajja waabwe akola ki awaayirizibwa kyokka ekiri ku basajja bano bagamba nti ate ekiyinza okuba proving nti omusajja ono tawaayirizibwa era ne bakkiriza singa obujulizi buvaayo kakati nesinga as long as tebunavaayo babasajja balowooza nti omusajja si muki kati nabo banoonya basikinga justice newankubadde nga waliwo n'abagamba nti naye omukyala afune obuki obwenkanya we accept nti omwana kituufu yakozesebwa era nga police report byakola ki but the question is ani yakozesa omwana oyo bwe kiba nga obujulizi obulumika omwami tebunavaayo ani aba yakozesa omwana oyo era nsonga ki eba ekyalemeza Haji muki mukomera kati abantu babataputa amateeka ne babataputa mu mbeera obuliawo yobutamanya n'embeera endala nga nti bo balabanga Haji okubanga ali mukomera nga tobujulizi tebunavaayo ngo ekyobwerere naye nga obuliawo mu mateeka ate nga kyekituufu ekirina okukola ki okolebwa okusinziira ku Hajjat yavayo n'agamba omwana bamukozesa ali bubi n'abaana ekola ki erebeeta ku myaka 2 meya nga bakukozesa tulaba omukyala bamukwata bukwasi omulundi gutya nabaana bwe beeyagala nakuvayo bamukolako operation omwana ono yabeerawo atya okusustaininga ebbanga eryo ery'emyaka 2 nga talwaddeeko yadde okumala wiiki ebyo byonna byebibuuzo byetukola ki byetwebuuza saagala nti mbeere nganze nti oba ndi lawyer oba ndi ki wabula kyengezako okunyonyola nti ebyo byonna bibuuzo byetuli mukola ki ffenna at the moment byetuli mu kwebuuza ekituufu kyekiriwa Hajjat vaayo proving ensi otherwise things are becoming more worth than nga bwe wakipanga oba bwe wakiplanninga oba bwe wakirowooza kino eno kigenda kuddayo eri abantu abali ku side ya Haji kiki nammwe ba activists ab'enjawulo ekisinga okubawa essuubi nti bwe kataligirya Haji omusango guno ayinza okubeera nga aguvaamu bujulizi ekyokubiri n'abantu olina okujjukira nti gavumenti ekolebwa bantu okitegedde gavumenti ekola ki ekolebwa bantu kati tulina okukitegeera nti tolina kyerabira hela kale nawe gyebale naye gwe ebintu byetya munaku 2 temuli serious ne director yabikuwa mwenna mbagambidde omwena temuli serious bwaba wali mugee temuli serious kati nze mbatadde seetaaga nakwogera nammwe ate kati ekintu kye neetaaga munaku 2 ngeri okyali mu ebyo bane ku ssimu yange gwe otegedde ensonga eyo kakati olwaleero njagala otegeere muganda wange era njagala ogoberera ensonga zino nti bwe tuli mu kunoonya oba mu kulwafubana okunoonya obwenkanya bwa Hajjat teri ayagala kumusalira musango bate ekigenda okusaliza Hajjat omusango singa abula obuki obujulizi era okitegedde teri ayagala musalira musango bate ekigenda omusalira omusango kubulwa buki bujulizi kitunoonya kyekyokka meya ekisembayo ndabye okusika gano omugwa wakati wa Kitone ne bonna ba activists kungamuli ewa Balamu but kyenjagala fulufika kyotasande kwerabira ate ye presidential advisor ayina akawayira akasobola okumukirizisa okubanga akola ki ayina watuuka era kyovala respect yamanyi but the question remains ate ani Kitone yenga ali akola ngani because ye fulufika tulaba babayogera akaba presidential advisor ate era munnamawulire kubanga ali ku national TV but who is Kitone naye atunyonyole nti munnange ndi bwenti activist nga abala bwabanga akinyonyole then it's fine but at the moment tunategeera capacity mwasinzira kubanga agoberera ensonga bwezi nalabyeko ngoddamu ko video ye ku TikTok anti eyogamba nti balina ekigoye anti munakubiddemu ebituli for them balowooza nti okuprovinga amazima olina kuleeta kigoye eno omusango wetugenda ku level wetutuuka walalamuko nti butuyinza obuteetaaga nnyo kigoye omusango gonna oguli ku level ya rape ne defilement emirundi egisinga obujulizi obusookera ddala obwenkomeredde ate nga buli muntu bonna bwatunuulidde buli all about sexual intercourse kati bino ebirala byonna ebigoye ebikoze bitya byonna bijja kugezaako kunyweza buki but tosobola kutandikira ate ku kigoye ng'olwedde ate wano DNA eziganya okusooka okumakinga sexual intercourse okay. Yes kale
Meya ndowooza ne bwe tusibula bagenda maaso kale mwenna abatulaba naye nga bye twagadde okuwaita njagadde okuleeta breaking news eyo nti Hajjat bye si birungi abavubuka ku nnasa bamukozeeko effujjo naye tusaba ebikolwa ebintu si birungi abavubuka mwekomeko tuleke kooti ne bannamateeka n'ebyokwerinda bakole ogwabwe biro bitaso okukola kiyinza okuba ate nakyo kyongera kutaataaganya kunoonyereza kwa poliisi oba bayinza ate okudda mu kwata abakuba okategedde ate kyongera nakyo okuba oliawo okutaataaganya omusango bye byange kale nze Deni mwebalegera maaso n'okubeera nga mutugoberera ate era tukyabawo ensonga ez'enjawulo ku mukutu guno tusinkane nga Mungu asiimye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.